babadde bangamba ku mirimu gya World Cup egy'obwereere osobola okukola nga event security guard e Qatar. Contract zino zigenda kulastinga emyezi 6, omwezi gumu, 2, 3, 4, 5, 6. Qatar oba company egenda okubanga ekuwadde visa eba teyina business naawe obuddizi bwa Uganda. Bwoba osobola okukolera emyezi 6 Qatar, contract ya bwereere okola nga security guard. Wetaaga okubanga oli very smart, oluzungu olumanyi, at least osobola okwogera n'omuntu mu luzungu. Gy'okola interview, bw'omala okuyita interview ogende Qatar obeere event security guard. Neetaaga balenzi n'abawala. Bagambye contract ya myezi 6. Totuuka Qatar ate n'otandika kunkubira nduulu kayanja mwatuleete eno teri mirimu ng'emyezi 6 giweddeko. Jangu ng'okimanyi ti company mulimu yagumpadde ne contract ya myezi 6. Mirimu gino gya World Cup mirimu gya bwereere. So gwali wano mu Uganda nkubira ku 075-798-60-69. Abaagala ennyo enkozesa ya WhatsApp eri 078-51-83-050 ye WhatsApp yange. Nkubirako jangu ku company interview zitandise lwaleero. Tugenda kumala week emu nga tunoonya abantu abo bali 1,300. Jangu obeere omu ku abo. Oyinza okuba obadde ebbanga ddene nga tolina sente z'oteeka mugenda bweru. Omukisa guzze wadde contract nyimpi ya myezi 6 naye at least osobola okufuna entandikwa n'otandikirawo obulamu. Era nga munaagamba sifudde eri abavubuka abatalina mirimu Uganda. Nsigadde nze Calvin Kayanja mbakubiriza okubeera abeegendereza n'okwekuuma n'empisa. Tuvumirire ekikukusa abantu n'okufaayo nnyo eri obulamu bwaffe. Baani abatutwala ibweru, kampani zaweebwa olukusa gavumenti ya Uganda, ngendera ku visit visa, ngenze ku kyalo oba ngenze kukola. So twebeereremu mu ngeri yonna lwa Katonda n'ensi yange. Mbaagala nnyo, ntambuliza. Wala oli mwana wa bulenzi wakubako ku kyeyo oba tokikubangako, oyagala gendako weeru wa ggwanga onayenga onoonyeza kampuni entuufu zikubuze bakufezeefeze, jangu kujja Isima nja kuyamba. Tugeze oyagala genda Saudi Arabia, oyagala genda Dubai, Qatar, Bahrain, Canada, jangu office zaffe Kawempe ku buli mulimu gwonna gw'oyagala, maids, drivers, Qatar, security guard, cleaning, Dubai, gwonna oyagala biyumba by'abazungu, oyagala okufuna ka off ekiyumba awulira kikukeesi oyagala kukyusaamu, jangu omusaala mu sava ddala naye ng'ate otadde mu kitono. Namba yange y'essimu 0751-784-385 ali Uganda kuba ali ebweru w'eggwanga just WhatsApp. Interviews zigenda mu maaso ku buli mulimu gwonna gw'oba oyagadde. Tambula n'omuntu ajja okubeererawo, tambula n'omuntu alina address, tambula n'omuntu amanyikiddwa nga bw'onaaba ofunye obuzibu bwonna tajja kudroppinga kubanga tuyambye bangi ate bangi abatubikomendinga naye tuba tetwakutwala. So mutukozese ku ground nga tukyaliwo, twakowa amaziga g'abantu bakiyona amaziga g'abannayuganda. Sikadde ndikojja Isima tusangibwa Kawempe ku 5.